ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Kati nga bwe bakutulugunya bino byogamba okukuba okukola ki maama waakomawo tomugambako nti embeera ng'etawuse. Kale bannange nga n'omugamba jjukira maama yajja n'abeerawo ssaawa n'agenda. Kakati kumanya nti osigadde mu mikono gyabwe. Bajja kukolako kati n'ekyokulya kyatuuka okubeera. Ekyokulya kyatuuka okubeera ekizibu ewaka. Sami twaliyanga muwogo yekka. Nga mama waffe yaleetanga ebintu, n'aleeta amatooke, n'aleeta bikikuba bwe yavanga ekawempe ng'aleeta kalebe, n'aleeta ebintu bingi nnyo. Naye nga kwolwo olwazze maama lwe mukoma okubiryako. Temuddamu kulya ku kintu kyonna. Naye nga bano baali baganda bo ebyaddala. Nga baganda bange batuzaala maama y'omu taata y'omu. Ng'ennyama kwolwo lwe mugiridde. Mukadde wamwe nga waali temuddamu kulaba ku kifi n'ekimu yaleetanga ebintu bingi nnyo naye nga ne bw'oyogerako obwogezi kubanga ye brother wange engeri ye yali omulenzi ye nga bamutyamuko kuba nze brother wange kuva buto ndowooza kye kiringa ng'ekyokulwanyisa era gwe nalooperanga musajja wattu naye yali muto teyali mukulu nnyo kiri awo era nga naye ayombayombako byayombyeyombyeko ng'oloba ku sunna. Kati Sami ntuuka mu P6 awo obubeere butandika okujja. Nga ne bwakuyita n'otawulira. Ebbeere lye lyakigwangako. Ng'ayinza okukusika akabeera ako. Eyali amezeko ku bbeere nga tto. Asobola okitegeera. Kabeeramu nga kayinja. Naye kaluma. Ng'ayinza okukanyoola n'agamba lino lyerikuwaga. N'asooka alinyoola bw'ati n'owulira ng'obulamu bugenda. Naye nga weebuuza ekikutulugunyisa mu butuufu nga naawe kennyini tokitegeera. Embeera yeeyongera nenneeyongera okwekyawa naye ng'ekisinga okunnuma nti baŋŋamba kwegamba bayira bwe sinze nzeka ne sisita wange omuto kabeere ne brother wange ffenna twatandika oyita mu mbeera etategeerekeka. Kati olunaku lwali lumu tugenda ku ssomero bino ebya sports. Nali omu ku baddusi tumaliriza okuwangula bwe twawangula tuyimba tuwaga ejjinja gye lyava saamanya ne linkuba eriiso eriiso ne liyiika omusaayi banzirusizaawo mu ddwaliro eriiso omwana mudduka eriiso ligenda vaamu biki bantutte bantaddeko kipulasita ekinene kiti ku liiso eriiso nga mutuufu linnuma bwe natuuka ewaka. Instead of okumbuuza wabadde ki mu liiso mwennyini n'asooka asikako ekyo kipulasita n'agamba gwe nnyoko wajja wano tugenda munnyonnyola tutya Sami bankuba naye nga mpulira ndi mulwadde. Nali mutini nnyo akabiri kange kaali katono nnyo nali mutono naye bankuba naye nga ndi mulwadde mpulira nze nasibitegeera omutwe guwunga. Brother wange atuuka asanga kye bankola n'akwata omwana we waati n'amugamba w'omuddizaako omukono ono omwana we togenda musigaza ngenda mukuba wansi omutwe gwatike. Ne banta abasomesa baali baŋŋambye wiiki emubeerako ewaka eriiso limala ottereera. Enkeera Sami agannyabo naye sobola sigala waka okuggyako okukwata ekkubo ngende ku ssomero n'eriiso lyange era tikyagenda otuuka mu kiraasi nga kunze kwakuba amaaso. Nangamba lwaki tekwasigadde waka oli mulwadde mutuufu nga sina kyakwogera Sami nga amaziga gokka ge gampitamu mutima nga ngamba nsigale waka nsigale wa ku miggo. Naye nga weewuunye like omuntu yandibadde akubuuza wabadde ki naye n'osooka ofuna ensambaggere bambi nga ye tebangalamizanga kunkuba miggo. Naye nga kyalina oba akutte ebbinika oba sigiri gy'ofuna n'okukuba agakonde muno mu kifuba amabeere g'omugambye nga kyafuuka kyakulwanisa.
ng'akusika gana amabeere gano ndowooza male gatemako butemi bannange era buli we namulabanga ng'ayagala okunkuba nenywezanga mu kifuba kubanga amabeere gannumanga nnyo ng'asagala agakwate gano ge gakwewaza jjayo omukono n'akusika tolina maanyi n'asooka akuwuttula embeera eyo yagenda mu maaso natuuka kumalako P7 ng'obulamu bwe bumu ekyokulya kizibu ewaka nga kyafuuka kizibu nga bo balya ne musangawo amasuwaani nemwoza bwemba temwagenze gula muwogo oba temujja kulya ate lwe bafumbye emisana lwe musiibyewo emmere bagizaako temunnalya emmere nebeera ku sigiri neeboobera bo ne batambula ne bagijjula ku ssaawa 3 za kiro ddala mutuufu ng'embeera mbi brother wange ye ng'aba tujjirye lwampaka naye nga nze njitya manyi emiggo gye giri nga manyi ddala mutuufu bwe namala P7 mukama nannyamba ne mbabuuka ne bantwala ate mu basisita bange abalala kati bano mbavaamu abakubi okulinnya omugere abakubi mbatadde akulinnya omugere mu kifuba kati ate benzizeemu bo ba bigambo kati nga bo tebakuba naye nga ate bagamba bali nti gwe mwaleeta okusoma maama akyawulira tawulira nako kuba nasoma bulungi secondary mu secondary ne bampa basali ku ssomero eryo Kololo ne bampa basali eyo Kololo nga bo tebakuba saabawaayiriza abaana bawaayirizaako nti banteekako yadde oluyine nga akuba essimu omwana gwe watuweereza asome takyawulira abeera mu bibye ye oli olwajjanga mukwano nga tabuuza olukulaba akukubirawo jjukira otandise kati okulaakula secondary otandise okulaakula n'asooka akusimba oluyina ogwa muline ng'akukuba tasoose nakunnyonnyola wakoze eki nyabo olowooza wamalayo dda olwokuba otuuse mu secondary amabeere go nkugambye nga kyekyokulwanyisa oba omusanze akutte emirawo gy'edda sami gyabanga minene ennaku zino emirawo mitono bakola mitono ng'asooka ng'akuutula omulawo mu mutwe gwabeerangako ne mabega ekisotta n'asooka akukukubakuba naye ng'akukuba tolina nakyokoze ng'okanya bbuuza nkoze eki ddala mutuufu nkoze eki nga saba ekyekituufu n'ebyabasajja sibimanyi kuba nze natuuka n'okugenda mu periods nga simanyi nakumanya nti zino baziyita na periods nga sibitegeera kati nava mu bali abakubi ate nabo bansisinkana eno ne bankubirayo neŋŋamba bannange obulamu bwo nga buli bulala embeera natuuka ekiseera ne neekyawa naye nga bano buli kaseera ebigambo biringa bigambo omwana alabika yafunayo obuvubuka obumugambako takyawulira ne wakuyita n'otawulira obeera omunyomye obeera omujemedde embeera yasituka ewaka nga tebakukuba lumu oba ebiri mu bakugalamiza akukube ng'omuntu like akukube nawe omusanze akutte kiketo kyakukuba oba sigiri oba kiki kyonna kyonna kyakukuba n'asooka akuwuttula agakonde n'akupa nange ng'alinga ng'oba ogamba nti oba olina gwe wamuttira akukuba kukutta bussi kwegamba yalinga oba ng'alinga ng'alwana gye owewulira amaanyi kale kankukube oba nkutte nja kweziikira nga buli kaseera bampita ekyokubeera omalaaya ki ekyamalaaya kyo nali nakimanyiira naye nga obwamalaaya bwe bampita saali kati ntuuka mu siniya 2 sisita wange gye banteeka okusoma alinayo balamu be buvubukavubuka buli myaka 18 19 batandika nga naye ng'oli mulungi nkwagala biki kwe natandikira sami natuuka ekiseera neŋŋamba bwe buba bwenzi nga mugamba ndi mwenzi nja kubukola kati munkubira ekituufu nga nkikola kati olwo nfunye n'obuvumu simanyi wa gye nabujja naye nze nakimanyanga nti bo buli we nabalabangako nga bazze oba kukyala
tekwabanga kuteesa atandikirawo kusika matu atandikirawo kukuba ngolo bamugambye dde ebigambo tolina ky'omugamba tolina ky'oyogera tomuyisa mu kamwa okunyonyola kwo kwali kutono nga tolina nawe otandikira kunnyonnyola oba otandika okunnyonnyola oddamu oti omukulu oluyiwe pa amatu akusise akukubye engwala akulinnyeeko akulinnye mu kifuba akoze buli kimu nga tosobola nakwewozaako tolina nawe otandikira gamba nti weewozeeko nagamba kale ekiba kibe oba abasajjasajja bonna kwegamba nalinga ngoba alinnyiddwako ekintu nga kiŋŋamba kati balageeko nti bye bakubira obisobola naye ate ekyasinga ekyennaku wekyali nti ate munnange bwe natandika ekyo ekintu ate bo balinga nga batandika okunneesonyiwa ndooza nga bagamba katumute yamanyi katumute yamanyi natandikirawo abo abasajja abakulukulu ate engeri gye nali omuto nga tebasobola kutwala mu loogi kuba amanyi oli muto bajja musiba w'omusanze mukimalira oba mu mmotoka abo abatakisi abo abo abanyuka ekiro mukimalirawo mu takisi n'okunyumira sigamba nti nno oba kyalifo oba kinnyumira naye nawuliranga nga wemba sikikoze nga manyi n'okubala neŋŋamba leero nno babadde 8 leero babadde bwe bati babadde 8 ki olunaku lunaku lumu nali nyumiza wano mukwano wange ne mugamba nti nze natuuka ekiseera ne neewaana nako ne mugamba nti nze nina omukisa abasajja bankwana nze nga nno nguyita mukisa nga sisobola kutambula ate nno nga abasajja batategeerekeka gwe mulaba nti nno nga nkugambye olunaku nsobola okugamba nti leero babadde 10 leero nga babadde batono abakukwanye oba abakwebaseeko sami kugambe kiri ekintu kyalinnya ate nga ekyasinga okunneewunyisa nga si bulwa bankwana kati gwe bagambako ogenda bugenzi nga nkugambye ogenda na bugenzi oba oli abadde avuga kigaali n'akugambako awo bana n'ogula emirembe n'akwongezaako n'akukwana ogenda omugoberera ekintu kyalinga ngaoba muzimu naye mu byonna byonna noza baalinga bazeeyizeeyo abo abasajja abakulu kubanga akimanyi kuba baali bamumanyi abasinga obungi nga bampita na student kuba nali muto emyaka nga 10 ndowooza ne 15 gyalinga 15 nga ndi mu 14 ngenda mu 15 kuba nasoma nkyali muto ekintu sami kyalinnya natuuka ekiseera ne ŋŋamba naye bannange natuuka ekiseera ne ndaba nga abasajja bakadde bakako batono nga nze njagala ndatandisa olaba firimu ndaba ziriye ezikuteeka mu muudu tandisa ogulayawo bulu movie olwo bu DVD sista wange yagula ka DVD neggalira omwo nga nkola emirimu nesooka mbulaba naye bwenfuluma ekigenda okubeera awo naye nga nabo baatuka ekiseera nabo ne banvaako sami ebintu byasooka ne binnyumira mu kusooka ndowooza nga mu third term eya senior 2 ntandika okulaba omubiri gwange nga gunafuwa ng'omubiri gunafuwa wabitandika senior 2 kakati awo wakati eyaki eya first term second eya first wakati awo first term naye nga mu holiday kyabanga kikambwe kubanga wano nga nsoma byabanga kale nga mbeera ku ssomero ogenda okudda okooye naye mu holiday nafubanga okulaba nga manyina okuwandiika leero bwe naakeewaka nabo ne ŋŋamba wiiki eno babadde bameka wiiki eno babadde bameka wiiki eno nga ninganga zolo nga nange sikyategeera naye ate abasajja abo abasinga obungi baasookanga ne bakozesa obupiira kubanga baatyanga nti omwana ono muto ajja kufuna olubuto abasinga obungi nga batya natuuka n'ekiseera ngambagamba nze kondomu zinsiiwa ayagala okozesa kondomu toŋŋamba zinsiiwa oli nagamba munange oli mwana mutajja funa olubuto biki kala tugendawo nimugamba nze zinsiiwa kale
Nentandika ate kati ekyokuba nti nno ntandika okwegatta nga nkozesa unprotected sex. Natuuka ekiseera omubiri ne gunafuwa nimba nga sikyabitegeera emmere mpulira obutungulu buwunya bubi nnyo sibitegeera ne nnumba mu kakiriniki. Bwe nalumba mu kiriniki omusawo yanzijako omusaayi nanzijako n'omusulo yantema yankuba obulango bwa mirundi 2 sooka olindeko nangamba olina olubuto yangamba olina olubuto sooka olindeko katono kukyolubuto njagala kusooka kumanya abasajja 7 oba 8 olunaku oba wiiki tami nkugamba olunaku wemba nga nasiibyewo ewaka ng'omusanvu bawera oba 8 kati tewakoowanga nga bawera natuuka ekiseera ndowooza nengaziwa kubanga jjukira abasajja byasooka byannumira ddala abo abasajja abalinga 3 ku 4 byannumanga nga bwe neegatta mpulira bulumi naye natuuka ekiseera nga sikyalina kyempulira ng'oyitawo buyisi nga buli ajja ayitawo buyisi buli ajja ayitawo buyisi nga tolina kyowulira naye bino byasooka byannuma nnyo neŋŋamba bannange bino binaasoboka nempulira ng'ate mbyagala ng'ate buli wendaba ku firimu ezo eza love story nendaba ku ezo ng'ate mpulira nga kiri kirinnyira ddala nga kirinnya neŋŋamba weewaawo so kati otandika kunafuwa ddi 3rd term senior 2 natandika kunafuwa nga tuli mu 3rd term tunaatera okuddayo okusoma senior 3 so nga mulimu olidde tuli mu holiday awo tuli mu holiday nepulira nga omubiri sigutegeera seetegeera bulungi naye ndowooza nasooka kufuna bulwadde before nga sinafuna lubuto kubanga omubiri gwe gwali gwatandika donnafuwa ampulira sikyetegeera mpulira nga empewo nga abala gye bawulirira ebbugu mu kusaawa awo 6-7 nze nga njagala jaketi nga 10 njagala mbeere nga tisitiko nebise nnyo ngamba bannange nempewo evaawa empewo nga nnyingi nemuminkiriza neŋŋamba owange kati ngamba wayi kangendeko ku ddwaliro nga mpulira obutungulu ng'omuntu waaba asiika obutungulu nga mpulirira ddala obuzibu neŋŋamba bana badde kirwadde ki bwe nagenda mu ddwaliro omusawo yaŋŋamba nemunnyonnyola nemugamba naye mpulira bubi naye obutungulu buwunya bubi naŋŋamba kankukebere nanzijjako omusulo nga simanyi n'omusulo agwagazaaki nanzijjako n'omusaayi mu kakiriniki n'atema obulango 2 yasooka waliwo ne bakasitoma balala naŋŋamba gwe nzijjaku gwe tofaayo tugenda kwogera mu ddiya ngandaba atandise obya ddiya eŋŋamba kiki kyaŋŋamba ono eddiya tugenda kwogera kasooke nkole ku bano bagende tugenda kwogera ko nze tekirina buzibu naŋŋamba kati olwagira n'atula naŋŋamba ogamba otya muwala olina emyaka emeka neebuzisaawo nemunnyonnyola naŋŋamba taata w'olubuto omumanyi naye nga mutuufu ne bwonkuba emiggo sisobola kugamba nti yono so yakubuuza taata w'olubuto omumanyi oli lubuto naye ekyolubuto si kizibu naye okimanyi nti nedda nambuuza naŋŋamba bulijjo oli mulwadde oba kunza obulwadde nemugaa bulijjo obulwadde bunnuma nga mpulira seetegeera naŋŋamba olina siriimu kati newabeerawo awo nambuulirira awo atandise okuŋŋamba atandise okumbuulira mbusobola okugenda enaggulu mu ddwaliro ly'abatineja sima biki ne bakuwa kansolingi biki nga mpuliriza byayogera naŋŋamba ekyagendekeera ogende enaggulu bakuwe kansolingi bwe wajjawo kasitoma omulala we yayingira okukola ku kasitoma ebirala saabirinda natambulirawo nagenda ku ddwaliro lyaddako nga mugamba omusawo mpa kwinini wa 15 ompe ne panado wa 12 ate munange omusawo ye aba alina kukolera ddagala ly'omugambi nga mukola kwinini ne panado nga ŋŋamba kuba taata wange bairene yali mulwadde wa siriimu
kati nga bamanyi okumutwala ensambi naye nga amanyi omutwe nga gumanyi okukola ki okukyankalana ne bagamba sima yeeyambudde sima yakoze bikiibwa ebityo kati nga nkubamu akafaananyi ngweddalu nakubamu akafaananyi eddagala eri wadde bagamba nti ne woba oli muze era sitiimu ogenda kufa ne ngamba nze kati wano wenfiira seeyongerayo nateekamu bulungi amazzi empeke zonna nenziyiwamu ne panado eyo yasooka okusaabulukuka liri nga lyo likyagaanye mukyalimu obumulunguse ne ngamba leero luno lwakiriko kabasanga omulambo bagamba oba yafudde kikutuko bagamba oba kiki naye seeyongerayo wenguma ya nalinywa lyonna eddagala naye nga likaawa nga kulininyo yakaawa nnyo nalinywa lyonna ne liyingira naye nga tewanayitawo na ddakiika 2 lyonna nalisesema lyonna lyakomawo bannange nepulira aba bannange kakati kino sibitegeera kati nga bali baganda bange nga mbeewala baali balina saaluuni kati nga bwenkomawo sikyayita ku saaluuni mpita dayirekiti mpaka waka kubanga babeeranga ku saaluuni then bo bakomangawo ekiro ewaka kati nga mpita buyisi waka nga saagala bandabe nga n'emikwano tandisa ogyesalako nga ntuna ne ngamba kati bano balamu kyokka nze ndi mulwadde netandika olwo okwesalira omusango ne ngamba bano abalamu bawalamu kati bwe ndaba abaseka nga ngamba kale oli mulamu kale n'oli mulamu nga ntandika okubabala sami ate awo ekintu kyaddamu buto jjukira olubuto luganye nesirimu wange mwiru naye olubuto noza gyali giweranga emyezi 2.5 ne luvaamu ddu ne luvaamu era nabulidinga nnyo nabulidinga kati bwe lwavaamu nangamba bannange olubuto lwavuddemu kati wategera otya nti olubuto lwe kati bwe lwavaamu awo nalise nategeera kubanga natandika okuwulira omusayi gwatandikanga okufuluma nepulya nga sibitegeera olubuto nga lunuma nnyo olubuto lwannuma ku baketi netula ku baketi naye nga ndaba omusayi tegukoma mpaka kiri ekintu bwe kyagwa mu baketi nenkiraba nendaba nga era kyali nga kyefunyizaamu bwekiti ngaera ngaolaba sheepu eringa yakaana natwala butwazi nenjiwa mu ttooli obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Tengamba Mukama weebale. Ekyo Mukama weebale onkoledde ekyamagero. Kyali kyamagero kunze kuolo. Nalinganga gwe basumuludde ate nzireyo buto. Badde manyi wanditidde buti n'ogamba naye kemponya kino.
Kaneekuumi. Anti kakati jjukira nina mu kiri ekyokuba nti ndi mulwadde ate nga ne bano abantu baneeno abalamu banyiiza. Ne ŋŋamba naye kati oli. Ne ŋŋamba kati nga bwe ndi omulwadde nga sikyafaayo. Oba ofaanana otya kati ate awo kyasitukira ddala. Kati omu ku mikwano gy'abano basisita bange baali balina eyo omukyala ennabweru. Kati nga ajjamu embuto naye nga bo bagamba akozesa nnanda. Ennanda kuli awo muddo nga bagamba nti olubuto museke ovaayo luvuddemu. Kati nga mubuuza agiramu ssente mmeka. Mukwano gw'abano basisita bange. Ne mugamba naye tokagambanga munnange nafunye olubuto nangamba mbitegeera nange onajjamu nga ndi musinia 4 biki bitwala tugende n'antwala. Bwe yantwala omukyala n'anziryamu olubuto olwo lwali lwaddamu kubanga we nali naakavu. Lindako luno we lwavaamu n'oluyiwa mu ttooyi ne kisituka buto n'oddamu n'ofuna olulala. Era kikyate nga sikyakuwulira. Irene obuze. Irene abuze. Tukyali ne Irene agezaako kutunnyonnyola embeera gye yayitamu. Mbadde sikyakuwulira. Nange mbadde sikuwulira. Nze abadde agamba nti kati luno olubuto we lwavaamu lwasula olwagira mu baketi n'osula mu ttooyi. Ekintu kyasituka busitusi n'ogamba sijja ffa nzekka. Kati nga neesalira ombeerawo ne ŋŋamba kakati ddala mutuufu nfe nzekka nga abantu batandikanga okunnyiiza nga simanyi lwaki bannyiiza mwana ddu. Kati mu mbeera eyo mwefunye olubuto olulala. Kati mweyo sisitimu nga tewanayitawo na mwezi nenfuna olubuto olulala. Nenfuna kati omu ku mikwano gy'abano baganda bange. Kwanza nabawuliranga ebyo bye balogaloga sima omusajja omuteeramu kano biki twala tugende bwe bityo. Nawulira ngamba oli omukyala ebyo byemu tutabimanyiiko. Ne mugamba ntwala n'atwala ew'omukadde. Yasooka n'anzigiramu emitwalo 2 tafaayo ng'olubuto luvuddemu bulungi. Nagamba mitwalo 2 bwe giti ng'ojjamu. Nafuuka kasitoma we. Buli kaseera nga ngenda buli kaseera embuto wembanga nakoma okubala nakoma ndoza kubala nga mu 10 natukeseera nga sikyabala. Kati olumu nangamba leero nno gyemu balongo nga buli awo bambi mu kibaafu bali kolona olubuto lwagaanira ddala ovaamu ne lugenda myezi nga 3. Ne mulaba awo mu bbaafu nangamba obulaba ne mugamba yiwage mu ttooyi tombuulira nga bukyazannya. Wakoma obalanga ziringa embuto 14 nga mu 17 ze wajjamu. Nga zembalako zogamba nti zojjukira kitegeeza zisukkamu. Nagendewo omukyala newubayo emirundi emeka. Naye nga jjukira n'obulwadde nga woosiiga. Kaakati munnange nali ntuddewo wansi kubanga mama wange yenga kuba embeera gye yayitamu nga omanyi we tuyita mu mbeera ey'enzibu. Mama wange yatuuka n'alokoka. Kati nga maama ewaka yabeeranga n'ezo zisidde eza Judisi Babirye bwezityo. Kati lumu olwokuba nti nali nawulyako kweza ennyimba tuli ku TV Bukedde TV bakuba akayimba ka Judisi Babirye simanga ku lunaku olw'okuzuukira simanga kati we nawulira olwo oluyimba saamanya n'amaziga wa gye gaava nakaaba naye amaziga ganfulumamu mangi ne ŋŋamba kiki ekinkaabya nenkaabya kati kwaliko omusumba ddako n'agamba fuka emmeeme ye eri mukama mukoowoole naye nga mpulira njagala kubikyusa naye ng'omutima ogumu guŋŋamba tokyusa naye ng'amaziga tegaggwayo naye ŋŋamba naye kiki ekigenda mu maaso. Kaakati n'agamba mbu osobola wewe ye ali mukama Katonda asobola okutaasa buli kimu naye nga nze biba bulokole twasigaza bulokole bwalinnya nti famire yaabo balokole naye ngaffe buli kimu tolina kyotugamba. Naye olumu ne nneebuuza ne ŋŋamba naye sobola bulungi nnyo okuva ku bwenzi buno. Kati lindako sobola bulungi nnyo okubeerawo nga
jjukira oli mulwadde kati olwo wakkiriza eddagala n'olifuna oli ku ddagala omira saatawaana nagenda saatawaana kati waliwo ekitongole ky'abachina sima bajja nga bagamba nti waliwo abaana be baakuba empiso mu mwaka gwa ddi kati mu abaana bo baafa nnyo kati nga abachina bakomyewo okwebaza like okuwa abantu donation balese engatto z'abaana sima biki kati ng'otwala abaana ne babapima ne babawa engoye ne babawa engatto kati nga wali waggubali waliwo tent eya blood donation mugabane ku musaayi nga ngendawo mukyala nga tuula bulungi muwala gyebala ebiki biki basooka kujja ku musaayi ne mugamba njagala kugaba musaayi kye namugamba nagamba kale nagenda ate olaba mwabo abagaba nze ate banzizizza ebbali nagamba sooka otuulaawo muwala nzija konze kale n'asooka n'ateekako oli ebyo ebyuma byabwe babateekako n'ajja n'atandika okunyinyonnyola kati naye ngamba biri ebimu by'oli ate ayagala mukunkansolinga ampadde awo enamba y'essimu nti gikubeko oyo ajja kukansolinga biki biki naye tofaayo ne bampaawo kasooda ne ka bisikuiti ne ngamba mutuufu ndi mulwadde n'onyiiga nengendako nenaggulu nagendako nenaggulu kubanga buli omu abasinga obungi bansindikanga nnyo mu teenage center eyo neŋŋamba ngendeko natuukayo ku ssaawa ze natuukayo nga bali mu kusomesa sinanga velocity sinanga webeera ku saatefu obusirikale buba bukendedde biki biki nga ndaba nabyo byonna tebiriimu bulamu naye nga kyensinga okwewala kintu eki kumira ddagala kubanga bagamba nti eddagala ne bw'olimira era ogenda kufa nga kyemmanyi kati nze nina obuzibu nti nazaalibwa nga emimwa gyange gya pink kati natuukanga ekiseera ne ŋŋambaho kati nga wenaba abantu nga bantunudde nnyo kati nga bagamba nti abasirimu bamyuka emimwa omuntu lwewantunuuliranga ennyo nga ŋŋamba oba naategedde nti nina siriimu oba nono naye ategedde kati nga simanyi nga ntandise n'okwevuma emimwa egya pinki kati nga sikyabitegeera naye nga bannange mukama kiki kino mutuufu nga saagala kumira ddagala nga saagala kintu kumira ddagala kati lumu nga ŋŋamba nga neeyogeza nzekka nga ŋŋamba naye mukama bw'onomponya obulwadde buno obwa siriimu sigenda kuddamu kwegatta sigenda kuddamu kwegatta nakyogera bwogezi from nowhere simanyi nakyavaawa ne mu ndowooza zange tekyalimu ne nakyogera bwogezi ŋŋamba mukama bw'onomponya siriimu ono sigenda kuddamu kwegatta namusajja yenna olwo kati nnyingidde senior 4 senior 3 yonna naawe mbadde nga nzanyisa abo abasajja olumu bwentyo mpolampola nga ngenda mbuukabuukamu kati olwokuba nti natuukanga n'ekiseera nga nnafuye nga we libabbwa nga limputteko teriwonna ekifuba kyankwata ne kinkosa n'akawago nga bwenkolola ntuula ku baketi nga bwe mba ndi wakukolola ntuula ku baketi obubi nga bwe bufuluma mpaka kyantawaanya nnyo by the way ne mukutuuka mu kuzaala kyantawaanya ne mukama katonda yansaasira nakyo yakinsumululamu nga ntuula ku baketi nenkolola nenvaamu omusaayi nga neŋŋamba bannange sami natuuka nenzigwayo abeekanga tebalaba njawulo mu bulamu bwo okubuuza nti kyekigenda mu maaso kubanga era omuntu osobola omulaba nga tateredde olaba embeera ze zikyuse afaanana bubi akololakolola ayina kino nga tebabibuuza ate sami bandindabyewa kubanga nkankubulire nabanga komando bo basiiba ku saaluuni bakomawo kiro nga twebase kati newalanga nnyo okgenda ku saaluuni kubanga olwedde baali bammanyi nti ndi wa lunyamanyama okitegeera bwentyo ndi musirifu era ze zaalima embeera zange era ekifo bwe kyannumanga nga balowooza it is normal cough naye nga bwe mba ntuuse okukolola nga nina okunyweza ennyo olubuto luno ate ndowooza n'abasajja ndowooza baasukka ne baba bangi ndowooza nabo ne batuuka oba ne bankosa munda kati nga bwe nkolola mpulira nga ebiyenda byonna byonna nga mbikosa ne bino omukazi bino bye yansoosekangamu eyo ennanda eyo kubanga kaba kawaamu n'akasonsekera ddala asimanga akayisa ddala munnabaana kwegamba nga ndowooza nga system yonna ey'omuntu ekyankalanye
sisitimu y'omunda agambe yali ekyankalanye kati olubuto samye okola olwasembayo we nasayiningira neŋŋamba naye mukama siddamu kwegatta omukyala yali aganye bayirawe n'okulugjamu naŋŋamba nali muleetedde 50,000 nga ze nnina n'azigaana naŋŋamba sigenda kujjamu weza ssente kati nga nsigazaamu transport ne mugamba kale nkuwa kanaana n'agaana naŋŋamba sigenda kujjamu ne finally n'amala naŋŋamba kale byangu kujjemu naye navaayo nga nnejjusa sina transport yanzizaayo jjukira 3,000 nzimuwadde kati nakobonga ngamba naye mukama bw'onomponya obulwadde buno kubanga bwe businga okuntawaanya nga mpulira empewo ng'ate saagala kulaga bantu saagala kwambala jaketi neŋŋamba bannange tuli mu sezoni awo ogw'omunaana awo omusana gwaka naye nga tolina nawogambira nti oyambala ebijaketi nga ne jaketi emu ndaba temmala ng'akyagala nga weekuba kutuuka kwebikka nga neebikka emirundi obanga emeka naye nga si buguma naye najjanga mukulu asibitegeera nga bwe nyumiriza kuba booda bantwaleko naye nga buli omu ampitako naye ndaba mu nsi sami nga ndi mu bwogu natambula okuva ennaweeru nezijja nga nsalasala wuyo mulago bwayise mulago nempitako ku garden city bwetyo mpaka Kibuli naye nga ndaba mu nsi nsigaddemu wuumu nga ndaba sibitegeera neŋŋamba oba abiwakamba gambe nti ndi mulwadde banakitwala batya kati ate basista bange bali abakambwe mbatya neŋŋamba olaba bankubidde ensonga ewatali ate kuno banzisse busi nabyebuuza naye najja we neeyogeza nzeka neŋŋamba naye mukama n'omponya obulwadde buno amazima ddala simanyi kaakati sami we nakola obweyamu sista wange ate omu n'atandika okulwala omu ng'amaze okukola obweyamu sinyafo munnange nga sista wange omu ng'alwala ng'afa kati bwe yafa mu kuziika omwo yalwala n'afa tulina ebyo ebintu biwanvu ate ebyo twagendeyo ku nsozi simaa tugenze tereza mpewo simaa tulina emikagokago gye twakola ndoza twakakana oyo sista wange yafa mu ngeri etategeerekeka bwe bityo kati bwe yafa mu kuziika omusajja yaleeta omulambo naŋŋamba muwala gwe nkumanyi biki twala tugende nga mpulira siyagala kwesembereza musajja kasi kyayagala era nga n'ebigambo kati bitandise okukendeera nno naye nga luli nali njogera nnyo ng'ebigambo bitandise okukendeera yayogera nnyo njogera mpola neŋŋamba omumanyi kubanga nali nkulidde ku kyalo nabweru ate abantu bangi nnyo abajja okuziika kubanga baali sista wange bakulidde ku kyalo ky'ennabweru bamumanyi so abantu bangi abajja munange andekera nga ngamba olina essimu nga mpulira saagala namuwa nnamba yange naye nga mpulira waliwo ekiŋŋamba nti nedda Irene towaayo nnamba yo naye neŋŋamba owaayo kamuwe ennamba kasita mmanyi munaye we natuuka ewaka nga nkubira munaye mukuliko eyo mwebale kwolekera sisita ŋŋamba kale kati nga ndi mugonvu ate obugonvu bwange buli bukomyewo obw'okubeera nti ndi mugonvu ndi innocent bukomyewo naye nga ndaba kubanga mabegako nalina mikwano gyange ab'omuyimbi omu kati w'amaanyi kati balina gye bantwala eyo nga bumanyi eby'abaana abalenzi bankwata kirindi sami oba baali bameka ndowooza baalina 7+. Bankwata kirindi kati najjanga ngattagatta ebintu ebyo nempulira nga abasajja bantamye nenzijukira neŋŋamba kale bali saayagala ne bankakalwa mpaka nentandika kwegamba okukyawa abasajja neŋŋamba nja kubeerawo nga sirina nja kubeerawo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.